munzikirize mpiteko okwo ku bagenyi wange wano nange bamperekeddeko okwo ne bagamba kampite famire y'omukyala Mbuga sisobola kubeera na muntu mu kifo bwe kityo oyo n'atajja wano kubabuuzaako munzikirize bwe kubanga kwe kusema kwammwe mukyala SK Mbuga ajje wano atubuuzeeko ne baganda be kubanga omuntu bw'ati okujja wano ku birthday party banne kinene banne si kinene mukyala SK Mbuga okubanga tuli naye wano ngazze nti no kababeerewo ne family sisobola kumuyisaako maaso nti aleke kujja ano babuuzaako Vivian nzikiriza bwe kubanga kwe kusema kwammwe ne family mujje mubuuze ku bantu mikwano gyange na buli kimu kyonna Happy birthday, Mr. Kimboowa. He's a very good friend of mine. We don't come from far. Namumanya mubanga eritali linene nnyo, but he's a very good man. Abuulirira muntu mulungi, and I'm proud and happy to be your friend. Mwenna mwebale kujja bannange. Baagala nnyo, I'm sure naye abaagala nnyo whoever is here. Thank you. Banne tweyanzize nnyo tweyanze okay banne neyanzize nnyo neyanzike Vivian Bridget wamu ne Annette mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala Mbuga mukyala SK Mbuga wanjisebo Kojja Kimboowa. Happy birthday to you. So tuli live ku ABS television bwe tuvaako abayimbi batutwale maaso tuliyo nja kusaba dokita abali mu counter tugenda kugulawo ko open bar kati omukolo gwa keke guwedde tugenda kugulawo open bar kyogenda kyonywa kasita tugenda na chupa